wabyanjigiriza ate nga mbitegeera. Buganda bwe twali tusoma nga tuli ku matendekero aga waggulu naddali Makerere, ebiseera byange n'ebyabamu ku mmwe abali wano, amasomo ag'ekikugu ng'obusawo n'obwa engineering n'amasomo gonna ag'ekikugu gaali gajjuddemu abasajja ba Kabaka nga bangi ddala. Era ebiseera ebyo nga Abaganda gwe nange tulowooza nti tuli bagezi nnyo era ffe bagezi, naye ne tutamanya nti ebyenjigiriza byasooka wano muki bino tubisaasaanira awalala, si lwakuba nti nno twali kye tuli kubanga obwongo bwaffe bwali busaza nnyo. Nedda, ffenna tuli kyekimu mu kutegeera ne mu magezi, ne twafuna omukisa ogwo ne tuba nga ffe twasooka era ne tuweereza bajjajja baffe ne bakitaffe ne baweereza mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo. Naate akantu ako ne kabasigalamu, ebintu byakyuka dda ne ffenna twasigalwamu ako. Abaganda ffe tuli bagezi naye ng'ebintu bigenda. Bw'ogende Makerere awo osanga abayivu abali mu busawo mu bwa inginiya amawanga ag'enjawulo, ate njambabireko Abaganda osangirayo ddala batono. Yensonga lwaki ngenda okwogera ku kintu kino, lwaki osangayo Abaganda batono. Ekisanzayo Abaganda batono, tuwa basali eza Buganda erya tuzenyumirizaamu, ne twagala basali zino tuziwe balunkuseere abantu abatalina ki sente, abatalina buyambi. N'osanga n'omuntu alina obusobozi naye ng'asaba basali. Kati bwe bamuwa basali ne bamuwa basali ng'omwana afunye 8 ku 8 mu senior 4 oba 4 oba 5 mu P7, naye ye tafaayo wali bamuwadde basali. Amasomero gonna malungi naye tukakase nti waliwo amasomero agaki ag'enkizo tegaliyo, eri ag'enkizo nga bandigambye ti omwana wange ono afunye 4 kamutwale Ekisubi, kamutwale Namagunga, nkwate mu kasawo nzike kasawo ndabe nti muweerera. Ne waliwo abaana abagezi ennyo naddala mu Buganda betuttira bebafiira awo kubanga gy'omututte essomero terina busobozi bumusenvula kutuuka ku kyeyandibaddeho. Mumpulira bulungi nnyo. Omwana afunye 8 yabadde agenda ku busawo naye tasobodde kgenda. Oluusi ntera okugamba abantu nti bw'oba otutta omuntu nga bagenda kukuwa basale, kubanga waliwo n'ezitali za Buganda nnyingi nnyo, sooka obuuze gy'omututte, bukyanga litandikawo libaawo baana bameka essomero gye lisobodde okutwala mu universities ku busawo ate ku mutendero gwa gavumenti. Bameka bw'otutte ku bwa engineering nga sinakuwa mwana wange ono ku basali gw'osaba, abalaba banona ne mu maka nga babasaba, naye omusaba bw'omaze okutwala ku busawo emyaka nga 16 bukyanga ssomero libeerawo ba 3 bameka. Mbakubira omulanga abaana mbatuwe ku basale za Buganda. Ate naddala abo abagezi ennyo tujja kukola entegeka ez'enjawulo. Emmengo tulabe nti nno afunye 4, 5, 6 tumuteeka mu ssomero wanaalandira, tubafunira scholarship Buddo, Gayaza, Kisubi. Era mu abakola ku bursaries mu bitundu byaffe mu magombolola mutuwe omukisa ogwo. Wadde essomero erikuliraanye limwagala omwana mugezi, limwagala nnyo, ne mutuwe omukisa ogwo abaana tubatwalewa e Bulange babateeke mu masomero ag'enkizo. Abantu basawaali Buyikwe mufuddeyo okulaba nti abaana bammwe, abaana baffe bagenda okusoma. Mukosezza omukisa ogwa basale Ssaabasajja Kabaka z'ataddewo. Wali mbadde nsayininga
nzisaako omukono basale nyi kubanga terine buli basale yita mu ofiisi nina ogisaako omukono naye Buyikwe sirabyewo baana bawera ekitongole ky'ebyenjigiriza kikola. Ndabye Ennyenga ngirabye ziwerera ddala, Ntenjeru, Najjembe, Ngogwe, Kawuga n'ebitundu ebirala. Naye wano ssebo ow'ebyenjigiriza ssebo ow'ebyenjigiriza aba wano bagagga tebafuna basale za Ssaabasajja. Bagambye nti baagala nga basale 100 ku 100 tolina kyosasulayo, ekyo temujja kifuna, ekyo tekiriiyo. Kubanga leero waliwo basale zesayininze nga essomero lyandisasudde akadde kamu emitwalo 8 naye nga abaana ba Ssaabasajja basasula $1,000,000 emitwalo 8. Awamu nga basasula kamu kitundu naye ku basale nga basusa emitwalo 9. Tulina okukozesa kyansi eyo okulaba nti abaana basoma. Bannange nkakasa nti nze ne mukulu wange ono senga twali tetulwanye ennyo okubeera mu ssomero twandibadde tuli wano nammwe. Ensonga y'okusoma wano mu Buganda, wano mu Buyikwe, wano mu Kyaggwe tugifeeko nnyo.